Yes, nesimye okubera nga mbaweereza kati tuluddewo ko naye mutusaasire. Mbadde ntunulira covid yona ali watawanya oba ekitawanya ensi. Nendowooza nti tulina kuyiga engeri y'okwozaamu emisuwa gyaffe, kwoza amawugwe, kubanga amawugwe gano g'ekintu ekituwa okusobola okussa n'okubeera abalamu. Omubiri guno bw'oguteekamu emmere ate n'oteekamu n'empewo bikolaganira wamu. N'ekirabirira empewo eno ge mawugwe. Omuntu atebereza okubanga assa emirundi 20,012 olunaku. Kakati buli lw'osika empewo bw'oti osikiramu empewo, osikiramu ettaka, obukyafu, germs n'ebintu ebirala. Kati bwe bituuka amawugwe gakuŋŋaanya kye tuyita ennaanu okusobola obigatta awamu gabitwale gabifuule ebweru. Wabula nti oluusi amawugwe geesiba. Naye kati olw'engeri eyo nazze mbawa mangu bintu bino biwanvu nnyo byenandadde mbalaga naye nja kubibalaganga naye musobola okutandikira ku kino. Ekintu kino okugyamu ennaanu mu mawugwe muno, wano mu luzungu tukiyita mucus congestion cleanser. Tukozesa ebintu bibiri ebya bulijjo. Mu bintu bino ebibiri ebya bulijjo tumulimu kayeni, kamulali ono omuwanvu tumuyita kayeni, n'ennaanaasi. Abo abalina omukisa okubanga basobola okufuna blender oba juisa, musobola odira bukayeni 6 buno bulabi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Osobola okuteekamu amazzi amatono n'oteekamu ennaanaasi yo eno bw'oti. Kati n'obikkako n'osobola okuba n'okuba. N'okuba, kati omala okuba ng'ojjamu nga kayeni ono powder, kayeni kamulali bwe bukamulali obuwanvu mulaba kala bwezze. Ate bw'oba kati oteeka mu glaasi yo. Madde musigaddemu ekintu amale kumalamu kino, male okumalamu kino nkimalemu. Okay. Now, kakati ekisigaddemu kino wojjira n'oteeka juice wo. Bwe mbeera awaka bangi buli mwanywako kote glass, ate munywa mpola mpola. Musobola n'okwongeramu ku mazzi, munywa mpola mpola. Kintu kino kiba kirungi nnyo okukinywa. Ate ekikaawa nga bwe musuubira, naye capsicum ne bromelain ali mu nnaanaasi. Muno mulimu capsicum, muno mulimu bromelain. Ebintu bino biyamba okwoza ennaanu mu mawugwe. Bw'obinywa tebigenda mawugwe, omubiri gwo gubigabanya ne gugenda ne gukola ku nnaanu eri, ne gugikuŋŋaanya ne gujjamu n'otaziira. Kubanga buli lw'ossa obubi ofuna asthma, ofuna allergy, ofuna n'oziira n'olema okussa. Abazungu bannaffe bakyabudde bakola ventilators, naye tetujja kubeera ffe ku ventilators. Ffe abamanyi okukozesa omubiri n'obutonde tudda ku byakunywa kibyenywa ebijjamu ennaanu nensobola okuba n'emirembe. So akati kino buli lw'okinywa ng'ogenda okulya kikuyamba nnyo n'obeera bulungi. Kwote glaasi buli mwana n'omuwa oba waka ne banywa nga bagenda kulya. Oloma mami bikaawa gwe ngobawa. Kati ojja kulaba bino bulwadde bwe tutya bwe tukankanira. Njawula nga kituyambako. Tuva wabiwe tubadde tulaba ennaanaasi we ziri, season nnungi, kamulali kayeni waali, si byakunona bweru. Sobola obeerimira, sobola n'obikozesa. Kale, mwebale nnyo, mwebale kubeera bayizi balungi.